n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mubuliwo nange sente nzagala era teri atayagala sente naye kisinziira ozaagadde otya toyagala nnyo sente okusinga Mukama zaagale Yesu zikozese zibeerewo naye ziwe limiti zireme nnyo kutwala bwe nazigaana kuba yali andaga abantu bonna be yamaze kuba oyo yali sitaani naye ng'agiddemu ekyo ekifaananyi ky'oyo omusajja naye nga nze muli nkimanyi sitaani wadde amaaso galaba oyo naye sitaani kuba yali okundaga nga bonna yabawadde etutumu sente biki byonna nga yabawadde kati nga nange ayagala okumpa nze neŋŋaana bwe yalaba nga nganye n'atandika okundaga bamu ku balina sente mbalabe bwe bali okukyakala bwe bali obulungi naye we nabalaba okumanya nti bibeera tebyekwese nagenda okubalaba nga wadde balina sente basula tebeebase bonna balinga abagudde eddalo akuwa sente naye nga tebeera mu mirembe kubanga awo we yansangira alyoka mpe sente nga tanaba kunyingizamu eyo poto yali araba nga naatera okusomoka waliwo amadaala ge nali nninnya kati yasooka nandeka ng'amanyi sijja sobola naye we yawulira nga nina okukkiriza nti ngamba nti nja kuyitawo oba ki ngenda kuyitawo n'alyoka ajja ayingizawo sente nsobole okulemwa era awo wekiviira ekigamba nti gwe buli wogenda ofuna breakthrough n'ofunayo n'ebirala ebikuziyiza oba oliawo nebikuzzaayo emabega gwe tokivaako buvi sigalawo kubanga ebyo byonna mirimu gya sitaani ng'agezaako okuziyiza
tobeerayo n'ekintu kyonna kyonna kyossa waggulu wa Mukama gy'asobola okuwangula. Okay, abeetaaze Salome okumulaba genda ku Adera Salome the Servant YouTube channel, si yeyo? Yes. YouTube channel Adera Salome the Servant. Osobola okugendayo n'oba nga ate weeyongeza obubaka bwe bwawa kweyo YouTube channel Adera Salome the Servant. Kale Samika ge manya gange lwatse lino kamera yaliko Unique Media joliko JS banonyeko then Yostek naye munonyeko gwayagala ebintu ebikwatagana ne technology ate ye JS wakujjanjaba habo. Natandise mbagamba ku kintu kya mukulu Gordon bamusiba ffenna ndowooza tukimanyi bamukwata ali mukomera ekigo osoogenda n'omulabako bwayagala omulabako nga ffe twagendayo then nobeera nga omusabirako n'omusabira gwasobola omusabira musabireko yonna gy'oli abeere nga ate bukimu kitereera then gwalina kintu kyonna kyoyagala okuba nga omuyambisa nga womanyi kasaba kusiba ebintu ebimu bigootaana naddala ewaka kubanga ebiseera ebisinga abasajja ffe abeera ba breadwinner, so gwalina kyonna kyoyagala okuyambako kuba ku nnamba eya 0772 84 87 0772848715 ya mukyala we abamuyita mukyala Pamela ajja kubeera nga ate akuyambira nnyo nnyini ddala mbeere nga ate mutaasa obanga arecevinga kyonna kyoyagala okumuwa oba n'okuyambisa famire. Ndowooza ekyo nkimaze, ekyo nakyo kati nkimaze. Adera gwe tukyali naye, Adera naava lugendo bambi, aviira ddala lugendo kati yaviiridde Lukunjiri gye yavudde okulaba nga ajja ataatuwa ekigambo kya Katonda kimu ekiri ku mutima gwe. Kale Adera tulina bye tulina waawo byala tukooneko gene mu maaso. Bino byonna byendi okugabanako naawe njagala nnyo ffena nze naawe tubeere nga twefubako ffekka nga tolina gw'otunuulidde kubanga ekkubo yes tuli bangi naye ekkubo oli lumu weka era ogenda kusisinkana Mukama weka totunuulira muntu yenna. Okay, so kiri kye wayogeddeko njala okitangaazeemu wensaba oli gwe nayogeddeko nga ye mulokole naye ng'alina kiri nti kasita nja kwenenya waliwo wootuuka nga yeweenenya tebikyakola Katonda yakuta kuba obadde ng'amuzannyisa anti ekisa nakyo kirina we kikoma nga we tukusomeddeko mu Romans chapter 6 si kuba nti olw'okuba oli mu kisa ogenda beerawo emirembe gyonna nga bwe weenenya boddawo. Kyenyinza okugamba guard your heart, omutima gwo gukuume oleme kuyingizaamu ebino byonna ebigenda okuleetera obuzibu mu luno olugenda okutambula. Omutima gwange ng'okuumye ntya olwo? Bw'okuuma omutima gwo obeera weetaasa wekka nga bineno newenkubadde nga gyebiri nga weekuumye nga tobiwa nnyo ebyensi ssente nga we tuzoogeddeko n'obeera nga gyebiri obiraba naye nga tobifaako nnyo ojja sobola obiyitamu tebigenda kukosa. Era kiringa kyekimu newoba bw'osuula boto gineno gyemazeemu amazzi n'ogireka nga ogisandikidde newogisuula mu mwala newogisuulawa wonna wonna naye nga esigadde discovered newonooba ozze ebbanga eriweddeko ddene ogenda sanga yes wabweru wagenda kuba waddugala naye munda wonoosandikulawo
ogenda ssanga eyo boto ng'ekyali kirimu kyekimu nga temuli kiri munda kiyingiddemu. genda beera kirimu. Kati nsibirayo biki ebyo omutima gwawe gufuula nga guli kiriini nime kuyingiza kintu biriwo ebyo byensibirayo, nva ku musiki, nve ku firimu, nve ku biki byensibirayo ebyo. Bwe njogera ku nsi nenjogera ne ku bintu by'ensi, buli kyomanyi ekiri ku nsi nkitwaliramu, oba music oba ssente. Jjukira music ava eri mu bayimbi, ate ng'abayimbi balina gwe baweereza. Kati osuubirayo ki ekinaakubeezaawo ddala mu mwoyo nga bw'oyagala genda mu ggulu ng'owuliriza music, secular music, ng'ate ogenda mu ggulu. Buli kyensi ky'omanyi igwe tokibeerako. Kuba ssente wala gy'ogamba ssente mu buweereza zeetaagisa. Lwaki oyinza kukola nti wali ssente naddala mu buweereza olumu. Ogamba eki? Nti ssente olajja kugamba nti ssente mu buweereza zeetaagisa. Nti Adera okuva erukunjiri okutuuka we yatuuse wano tukole yakozesa transport ssente. Adera we yasuze ssente. Adera we yakoze ssente. Olajja kugaa ssente zeetaagisa. Tugamba tuzeesonyiwe tunaabaawo tutya. Kati njagala okubeerayo ekintu ekimu. Waliwo Mukama we yagamba, ngamba Mukama ngamba ku byawandiikibwa Yesu bwe yabagamba abasajja abo abaali bagenda okubuulira enjiri, yabagamba nti tebabaako kye batwala nga bibiri, weba kooti batwaleko emu, weba ngatto batwaleko emu. Yabagamba mutwaleko emu, naye terina we yabagamba nti bwe munaaba mutuuse mubasabe. Abula yabagamba nga yali ategeeza omuntu bw'oba okola omulimu gwo gwennyini guba gusobola okubeezaawo. Era Mukama tasobola kutambuliza mu mbeera yamanyi nti ogenda oba oliawo kutoba. Kati buli kintu kyonna kisobola gwe okusasula naye nga si mu bubi. Ssente tuzaagala naye tosobola kubeerawo ng'ozibeerako nnyo. Kiringa era omuntu omu nga Mukama yakuganye ekintu ekimu, era kensooke njogere kweno ensonga. Bw'oba ng'oli muwala nga wakkiriza Yesu Kristo nga ye mulokozi wo, omuwala omukyala bonna mbagassa awamu nange nga sejjeemu, nga bw'omala okulokoka n'omanya nga Yesu Kristo ye Mukama, naye nga osigala waliwo ebintu ebimu bye walemerako, ng'oluusi Mukama we yabikugaana, simanyi oba mpale oba ngatto oba kyonna kyonna ky'omanyi nga tekikkirizike oba nga kya muzizo, naye gwe n'obejjako ate n'obiwa omulala nga kyokka mwenna mwebamu. Ekintu ekyo si kirungi, era oba nga wali okikozeeko si kirungi, era atanaba kikola tokikola. Ekintu kyonna nga kya muzizo okisuula oba n'okyokya, tokiwa omuntu omulala kubanga ky'omugabidde tekigenda muyamba. Mu nsonga eyo y'emu nkubuulirayo ekirala, nga bw'oba nga okyayambala engoye z'Abasiraamu kikomye kubanga si kirungi. Engoye z'Abasiraamu ze zityo? Ya. Engoye z'Abasiraamu ze ziriwa? Omulala ayinza okuba nga yalokoka naye n'asigala nga ayambala engoye z'Abasiraamu. Waliwo engoye nga zo they are meant for Muslims. Kati nga waliyo nga gye bayita abaya, sharia, waliwo n'obulala babeera kale nga zo ngoye z'Abasiraamu. Kati nga waliwo abalokole abamu bazambala. Si kirungi kubanga ekitiibwa kya Mukama ng'ate ffenna tukimanyi nti Yesu Kristo si ye Allah era Mukama si ye Allah eyakutonda. Ekitiibwa obeera okiddiza eri ye, so si Yesu Kristo. Buli akulabako oba n'akwagalako empisa oba weeyisa bulungi abeera agenda kusalamuka busiramusi, wabula tajja kulokoka kubanga akwagadde ayagala kubeera nga ggwe, kyokka ate ggwe weeyisa kirala nnyo.
Okay. Manyi omusajja yayimba ebintu bya Mukama bibuzaabuza. Olumu obitunu obiwulira ne weebuuza ebibuuzo bingi. Ekirungi ekiba mu kyo nti ne answers azikuwa, kye kirungi ekibeera mu ekyo. Kale njagala tusembyeyo ekintu kye bayita essaala. Omuntu asabe atya okuwulirwa? Lwaki nkubuuza? Waliwo complaints z'ofuna linagamba nsabye naye ndowooza Katonda ebyange takola ki? Tabiwulira. Kati lumu nali mpita okwo ku YouTube ne mpulira akasa kigenda nyoga waliwo abasaba obubi. Simanyi kyoyinza kyogerako. Okusaba obubi kye ki? Kwe kusaba kutya? Okusaba obubi osobola okusaba naye nga mu mutima gwo tokkiriza, era nga osobola okusaba abula by'oli okusaba Mukama gwe omusaba nga gwe biyambe gwe oyagala bikozesa nga okwegombako kwe kuli. Ebiseera ebisinga eyo essaala ebeera eyinza obutakolera, kubanga bwe tuba tusaba ne tugamba nga twagala okwagala kwa Mukama kwe kuba kukolebwa, so si ffe bye twagala, kubanga ye yasinga okumanya. Kakyova olaba essaala eyo eya Lord's Prayer Yesu Kristo gye yatusomesa y'essaala ekyasinze ennyo amaanyi, era eyo essaala erina amaanyi mangi. Mulimu bingi mu ssaala eyo eya Lord's Prayer. So gye tulina okusaba. Osobola okusaba Osobola okwongerako ebibyo nti era obeera osobola okusaba n'osiima ne weebaza Mukama mu byonna mu ssaala engeri gyonna gy'osabiddemu nnyo, naye nga eyo essaala erina okubeera nga nkulu nnyo. Si kumala gasaba byonna by'oyagala olw'okuba nti bali olabye basaba ate naawe n'otandika n'osaba byonna byonna. Okay, olina kyogambye nti bwe tusaba okusaba kwaffe kwa kweyagaliza nnyo kikyotegeeza? Bw'oba osaba nga osaba weesabira wekka, gwe tugeze nina kyenjagala ndi kusaba Mukama akimpe, bwe naazimba ennyumba ate ngenda kuba nfuuse wakabi, oba nga gwe mwennyini olina oyagala kuzimba nnyumba kubanga olabye simanya neighbour agizimbye, olina ky'oyagala naye nga si kwagala kwa Mukama abula gwe nga gwe okubikozesa. So basically ng'essaala yakweyagaliza nnyo, eri ku ggwe nnyo. Sinakindi nga gwe osaba tolina kukkiriza, kubanga essaala etaliimu kukkiriza tegenda. Olina okusaba ng'okkiriza nti kigenda bbeera. Okay. Kale, I think nga tumaliriza message gy'oyinza okutulekera ate paka we tuddamu ne tukulaba oba ddi Mukama anaatuyamba tujja kufuna. Buli kyokola kyonna kikole nga okikola ku lwa Mukama so si nga gwe bw'okyagala. Ekyo bw'onooba okitandiseeko ogenda olaba ng'ebibuuzo ebimu si gwe akyabibuuza, ebisingira ddala. Bw'otambulira mu kwagala kwa Mukama bingi ebigenda kuvaawo ne wonooba totegedde, ng'era ekyawandiikibwa kye tusomye mu 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Buli kyokola kikole ku lwa Mukama
kyowulira nga tekikuwa mirembe weebuuze lwaki tolina mirembe. Buli kyokola weebuuze kino Mukama kyeyandiyagadde nkole, kubanga waliwo abantu abamu era nga mbadde nkyayogera nnyo ku bakyala nga bano abakyala bw'oba boogera balaga nti batya Mukama naye ng'ate balina ebyomuzizo, oluusi ayambadde bubi naye ng'ali ku kkubo ali kubuulira enjiri. Waliwo n'abaana abamu bo baali ba ssomero nga empisa za ssomero yes balina empisa bali kuyimba era nga bye balina okukola naye nga wadde bali kuyimba Yesu waliwo oluyimba lwe baali bali okuyimba nga lusinza naye nga singa olaba nga we bambadde kyokka ssomero nga lyakabi bali kuyimba Yesu balaga nga baagala nnyo Yesu batendereza naye nga baali bambadde bubi nnyo nnyo kati si kirungi. N'abayimbi nga gw'oli muyimbi okogera bwogeza erinnya Yesu Kristo naye nga olikozesa bukozesa oluusi ebyetaago byo oba gwe byoyagala naye nga okozesa erinnya lya Mukama, ekintu ekyo si kirungi. Kubeera kuvvoola Mukama. Waliwo abaana abamu abalala be nalaba nga ne basika nnyo attensioni yange sigenda boogera naye nga bayimbi abeera mulenzi n'omuwala naye nga balaga nti bayimba Yesu Kristo era bamwagala nnyo naye nga ebikolwa byabwe kino kye kikuleetera ekifaananyi kye nakugambye nti bw'obeera mulokole n'oyambala kisiraamu togenda kulokolayo bantu ate jjukira ffe gwe mulimu gwaffe okubeera nga tweyambaganako mu luno olugendo tusobole okukkirizibwa mu ggulu oba tusobole okuwangula. Kati oli ekifaananyi ky'omulaga kyajja otambula nakyo. Tosobola kuyimba Yesu ng'ate oli mu mmene olina ebyomuzizo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation.
yaŋŋambako emabegako nti eddiini zino zirina ebibi bingi naye waliwo n'ebirungi bye baasigaza. Olina nga for example eky'obusiraamu ekyennyambala balyoke bo bambala bulungi okusinga naffe eno mu bulokole. Kati sitegeerawo ogamba abantu balekerawo okwambala ng'abasiraamu. Simanyi sookoddemu otanga oba ogamba kyangoye ziri ze wagambye nga zo basically ziri meant for abayisiraamu zootegeeza engoye zibadde ntegeezaako ennyo. Okay. Obadde okyamala kubanga kineno kyonnyini kyoyogedde n'abakatoliki bambala bulungi oba oliawo wadde nga oluusi obeera tokiri mu nnyonga eddiini togitegeera naye wabeerawo ensonga kati obanga bambala bulungi era nange nkisiima bambala bulungi naye ate nga si gy'olina okubeera olina okulokoka ojja eri Yesu. Kubanga wabeerawo ensonga lwaki era Mukama akuyitayo mu ddiini n'akugjayo. Eddiini terina maanyi, terina kyetegeeza okuggyako nga toli mu Yesu kiba kibi nnyo. Okay. Byebyo ebise biweddeyo? Waliwo ekimbadde njagala okusembyayo nga kineno nakyogerako luli naye ne leero njagala nkyogereko nga ngamba obudde buweddeyo ffenna tutereze amakubo gaffe kuba Mukama ali kuteekateeka ababe. Waliwo ekirala ekimu kye nalaba nga abantu abaali mu Yesu Kristo bali mu kuggyibwawo nga yali rapture nga baggiddwawo bonna ng'abamu basigaddewo. Kati lwakuba ekyannuma ennyo nange nagenda okuvaayo nga nange ndekeddwawo era kyantwalira nnyo akaseera nga manyi nti tekyahapenings ze nali manyi nti ddala kibaddewo mu nsi yonna Yesu Kristo akimyemu ababe kubanga abasinga ddala nali mbamanyi era n'olugendo lwabwe baali batambula ne Yesu ng'amanyi babatutte era nakwata n'essimu nenoonya nenkeberayo ku YouTube awasinga we nali mbalabira saasooka basangayo nenindako nenoonyerezaako nga sinaba nabulwa emirembe nga ndowooza Mukama andeseewo so nga ate ye yali ali kumpa obubaka kugambe obudde buweddeyo era tunaatera ogenda kyova olaba waliwo n'eddoboozi eryasembayo lyajja eddoboozi lyajja nga ligamba anytime rapture is happening. Linene eddoboozi lyali ly'amaanyi nnyo nga buli omu waali asobola oddiwulira naye ng'agamba essaawa yonna rapture is happening. Wagenze akasembayo wagenze n'ogamba nti g'olisuwa ogenda mu ggulu ki ekikuwa omukakafu? Kubanga nzikiriza nti mu Yesu Kristo kisoboka kubanga ly'ekkubo amazima n'obulamu. Yalina obulamu sigenda kulekebwawo sigenda kufa kubanga Yesu Kristo ye Mukama era bwegoberera. Okay. Samukege mannya gange Dela bwe tubadde naye Lawrence Lima ku kamera yaliko kulaba nga buli kimu kitambula nga kirina okuba nga kitambula. Njala kusembyayo nga ngamba I think tulekeraawo. Kusembyayo nga ngamba tulekeraawo okuyisaamu abantu amaaso. Tulekeraawo okuyisaamu abantu amaaso. Kuba oyo gw'oyisaamu amaaso ayinza okuba yalina ekigambo kyo kyekisookera ddala. Ekyokubiri lwaki olina olekeraawo oyisaamu abantu amaaso? Katonda olumu akozesa bemunyooma. Katonda akozesa nnyo bemunyooma. Ate tewali alina monopole ku Katonda nti waffe fe abalina okumanya amazima aye n'ekisembayo tewali
gye tusomera Katonda nti Katonda alina diguri mu Katonda, ono alina masters mu Katonda. So tulekerawo okunyooma abantu, tusooke tubawulirize, tusooke tutegeere message gye balina. Tomanya oyinza okuba mwe muli message yagenda okuwa message egenda okukola ki okusumulula. Then ekisembayo nja kusembyawo Adela kye yatandikiddeko love yesinga era ndowooza lyetteeka ekkulu Katonda lye yatulekera. Love yesinga. Love your neighbor as you love yourself. Oyagala mulirwanaawo, oyagala toyagala tojja muyisa bukyamu. Katonda tomugattika, tobeera awo munnyuguga sinnyuguga. Oba ate Katonda waffe naye wabujja nnyo, tayagala mugattika. Kyagala Katonda wo, yagala neighbor wo nga ye weeyagala, because wona amwagala neighbor wo. Ebibi ebisinga togenda bikola, tojja muvuma, tojja mugeya, tojja mutta, tojja mukola buli kimu. Ndowooza tuwe essaala tuve wano. Onzikiriza kwogera ekisembayo? Bw'ogenze n'oyogerako nti tolina w'osoma Mukama, olina ky'onzijukiza nga ne woba Mukama tebamusoma ne bamumalayo. Era waliwo ekirala kye njagala okuwa nga kino singa nvaawo sikikuwadde ate nange siwulira bulungi. Waliwo ekintu ekimu nakiraba. Yali Bible study. Naye nga baneeno waliwo omusajja, kino yali vision nakiraba. Waliwo omusajja oyo yali gento ng'ali smart nnyo, ng'alina w'atudde. Kwaliko screen akatambi ekinene nnyo, kati ng'atadde katebe ke niya, naye nga emabega waakyo waliyo ng'agamba akola akalango ayita abantu abajja basome Bible ng'era bagiyita Bible study. Oyo musajja yali tabayita nti basome, abula yali abayingiza mu geyeena, nga wojja n'okkiriza oyingire Bible study kubanga kineno kyonna kiviirawo kuba nti abantu balese omwoyo wa Mukama ne beetonderawo amakubo gaabwe ng'ate sige gagenda okubayamba. Kati buli agenda mu Bible study nga sigenda akyogerako nnyo naye kenkuwe kye nalaba nga buli ajja n'ayingiramu mazima ddala ng'oba tokyafuluma, ng'oba owedde, ng'oba ofudde, kubanga yabayitanga ng'abayita mu Bible study naye nga buli ayingirayo abeera ayingira omuliro ogwa geyeena. Ng'era kasita omala okuyingirawo oyo mwennyini nga yali abalaga okwagala ng'alaga ng'abaagala ennyo, naye kasita baamala okuyitawo ne bayingirayo munda nga oba tokyalina wadde omukisa ogutunulayo wabweru. Nga nalaba abantu nga baagala nnyo batunuleyo emabega naye nga tebakyasobola, bayingira geyeena olubeerera nga tebalivaayo. Kati Bible study embi. Ekyo kye nalaba nga tunaba kukkiriza ekintu kyonna okusingira omwoyo wa Mukama yasobola okusomesa byonna, kubanga bino bitabo osobola okisoma era okisoma nga omwoyo wa Mukama yakuyambeeko, kuba okisoma nga si yakuyambe togenda bitegeera, kigenda okugaana. So mwoyo wa Mukama gwe tulina okuteekako nnyo essira, alina okuyambako mu buli kimu. Kansonyi mutegedde anti nammwe temulwa mujawude yatugambye Bible study embi. Mugezeeko okutegeera ensonga ng'abamu bendaba mu comments awo olumu abajja ne bagamba Jeremiah yatugaana okusiiba. Teyategeera nsonga. Jeremiah tabagaanako kusiiba, naye mutegere engeri gye yasomesa. Kati ne Adela ayogedde ku kya Bible study, kati abentegeera olumu, saagala kuvuma naye abentegeera olumu entono, ayimirira awo n'agamba Adela yatugamba Bible study embi. Agambye ekintu kyonna bakyogera bati w'ogulumiza ennyo ekintu okusinga
omwoyo wa Mukama kiba kifuuse kibi automatically gy'oli because kyogenda okutunuulira ennyo ate nga mutuufu nsanga eyo abantu nga ye yeewaana nze Bible ngimanyi endi wano mu mutwe Bible kitabo kubanga ono mwenyini omusajja bano benyini betusaako amaaso n'obeera ng'omwesiga nnyo n'otuuka okwevaako n'ogamba n'olaba nga gwe atasobola banene abantu abasajja n'abakyala nabalaba mu ngeri nga olaba Mukama yakindaga nga olaba America buli omu oyogera ekigambo America oli alaba nga kale walungi naye nga banene abantu nga babeera bambadde bulungi kyebalaga kungulu si kyebabeera munda bato nnyo baavu kuba nalaba nga bagaga era nga omanyi kyenyininyini ekiri ku nsi bagaga bambala bulungi beeyisa bulungi ne mu mpisa asobola okulaga nti akwagala nnyo naye ng'ate munda yeetaaga buyambi mwavu kuba nalaba sayidi eno n'eno nga kino kye balaga ku streets ne mu bantu mu kanisa gyonna gye balaze ng'ate eno waliyo kirala nnyo nga baavu be basemberayo ddala tebalina wadde na kyakulya bali bwereere kati gwali obeesiga era nga obagulumiza ennyo okusinga nolowooza nti bakusinga si bwe kibeera ekyo kankimalizeewo nti naddala ekya Bible yo nga yo Bible kitabo ekikifuula ekitabo ekitukuvu nga gwakisoma naawe olina mwoyo mutukuvu otherwise oba tolina mwoyo mutukuvu Bible ogenda gisoma ng'ekitabo naye ate mwoyo mutukuvu oba naye ojja gisoma ofune n'okubikkulirwa mpesaala tulyo wano Tate omwigulu izina lyawe lyezibwe obukama bwawe bwije ebyokunda bikulu mu nsi nk'uko bikulu mu igulu otuhe ati ebyokulya byotutosha otusaasire amabanja gaitu nkiito okutusaasira buturukwibuza otatutwara omukoyebwa kureka tujune obumu amen. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.